Kadama TV gye baliko bakadama ne basekadama mwe bali kukola mukama ye bali kubakuuma. Mr. Kadama TV nze nga nakajja mwene nyumba nzijukira bulungi nti abaana abagenyi kubanga nze wenkolera bubebi wendabirira buto naye abaana abagenyi abaana baali bo bambi nga bamanyira oli averi from nowhere nakubulira averi from nowhere nakuyira amazzi nakusoza nakuvuma kyagala simanyi biki nosirika kati nagenda mbawoninga kwaliko ekimu kimanyire nnyo nga newaba oba oyogera ebyo ku simu kikuyeeyereza nensirika nembawoningiramu nembagamba omuntu anaddamu okukumanyira ngenda kumusabula kati awo lamala nebbiwakana kati luvannyuma awo nga myezi 7 awo nali ndi mukulya wenti kubusi nebbaga kati kola olunaku byoki byali aki KFCU kubanga nga bali ki bakyadde ki ekyekiro kati nze omuntu eyaleeta oyo bbaga omunauganda era omulala omugenyi kati munaye nga mpa bbaga ngambye kwebyo ebyana ekimu ekimanyire ennyo n'ekirala ne bijja ne biŋamba gwe Kadama oli otyaki bbaga ne mbitunuulira ne mbagamba gwe muba mwagala obulya muggyeko ki kubusi abaana ne bagaana omwana yatoola kubusi n'agiyuzaayiza kubomu n'agiyuzaayiza wati piisi namba n'aginkuba mu maaso we yaginkuba nawe omwana ku kabina empi zaali 3 ne mugamba gwe toddamu kumanyira gundi kya kirenzi kyali kigezi kyadduka kati we kyadduka nga kireekana bankubye naye nga mazima sinti namukuba nnyo nga womumanyi obusungu omuntu avudde mumabega nga ki akumanyiiraye kati ku lw'obusungu enjala yali ennuma nkooye obudde bugenze ne muwa kyezempi kati omuntu eyali okumpi boosi w'omunauganda oyo abaleese ekimbaga we yajja ne mu explainingira n'agamba oyo beebi biki bike weebityo n'agamba naye this one baby ne mugamba muyite omwana oyo mumubuuze n'oli munne mukubye ntya ne mugamba simukubye mutwe simukubye kifuba just mukubye aneene mu bisambi olw'obusungu ate simukubye nti mukudde wendi abadde adduka ne mugamba naye si gwe gusoose mbawoninze ne mugamba yitaabo bonna akibaganda baabalala emirundi ano kyemuwoninze n'agamba anti kati nikeso benatingi ojja n'otugamba ne mugamba nagezaako okubaloopera ne mugamba oyo beebi omwana myaka 12 oyo n'agenda konvo yendala neeyiika niswani biki beebi oyo y'omukadde wewaka yasigala mu kisenge kubanga ono eyasooka gwe nayumiza yamu explainingira oyo ye n'asigala ki mu kisenge bane n'abalala ne bambuuza nza ne explainingira taata w'omwana najja ne mu explainingira n'agamba okay leave she the things n'abuuza omwana she yakubyewa ku kabina n'amugamba okay n'amuwoninga nga lyawo n'amugamba tokiddamu n'amugamba these ones are housemates naye muweeki ekitiibwa kye okitegeera taata w'omwana ye yakitegeera mama w'omwana gundi eno n'akaaba amaziga ekiro mbw'omwana mukubye aŋŋamba n'ebyo gye mu madamu wange kati madamu wange nga mpita that one baby biki ne mugamba madamu bukyanzijala eno sikuddangamuuko wano ndabirira abaana bo bato nali mbayisizzaako okubiri ne mugamba ali eri mu ruumu yo wandika kamera nkimanyi nali naakiregera naye ondabangako kandi naalana bo nga mbakuba embi ondabangako okwo ati no ne mugamba you've known ne mugamba warn those babies ne mugamba mwengaana eno tebatuula mukyeri oba kubuza oba ki ne babayiira mu maaso lwaki nze bampisaamu amaaso ne bagamba yenza ababeera housemaid asembayaana eno temuddamu kumanyiira naye nali manyi nti tebamatidde oyo madamu wange we namutabukira ne mugamba mu mwana eno tebabibakola babikolese ne mugamba wonidemu ne mugamba wonidemu oyo nenvaayo tata w'omwana najja naŋŋamba shiri cu ne mu explainingira n'ayita omwana n'amubuuza shiri akubidde ki ati njuzizza kubusi ne mukuba n'amugamba lwaki ozimukuba n'amugamba tokiddamu ate leke famire yoyo omwana leke maama we ne taata we leke bo leke banjawulo ku famire naye abaana oba giba wa mitima banna basigadde balina empisa era famire yaabwe by then tebalina maidi naye daba omwana nti leke omukyala n'omwami bagolola abaana baabwe okitegeera n'olusi gwaneno ki in case of anything babayisaamu ki embi naye bo abazadde babiri nabexplainingira bategeera naye banene abasigadde abakuza abaana baabwe ebisansalala bebatabuka omusajja nno n'akivaako n'omukazi ne bamugamba ki tokiddamu ne bamugamba housemates kyefe eki febamu ekigwa kati ku makya
Like emisana nagenda okulaba baŋŋamba tutwala abaana na kiki mu ddwaliro okugenda gundi abo wange omukyala okugenda mu ddwaliro tuvaayo ndaba banjolekeza ku ofiisi ne ŋŋenda ku ofiisi ne tutuuka omwo mukama wange omusajja alina empisa omusajja mujombi ayomba ngaki mukazi nentuuka tebanyiga nti tugenda ki ku ofiisi nentuuka nenze bulungi basi tule olutalo ate nagenda emyezi omukaaga nga giweddeko ne boogera mu Luwalabu jjukira by then nze emyezi emeka gundi kwegya emyezi Oluwalabu nga at least ayihiya ki akatono na explaininga mbusimanyi ono omukozi akuba abaana owofiisi n'amubuuza yakakuba abaana bameka yamukubidde ki ate Mr. Kadama TV olaba wogenda ku ofiisi esinga ebisinga bwe tusangayo bannayuganda bannaffe ye abeera nnyo nnyo ku sayidi ey'Omuwalabu naye ono gwe twasangayo teyali munnayuganda yawuliriza sayidi yange ne sayidi yange naŋŋamba kiri tokolaki tokiddamu nagamba bane n'abantu batutwala ngaki like masinkini okitegeera nakyogera akakyala ako kali oba gundi kasiriranka ne kaŋŋamba bane n'abaana babano oba yali mu nsobi oba si yali mu nsobi tomukoonako naye mbuuziza ensonga bazimbuulidde era yabagamba nga wendi mpulira n'abagamba muwoninga eki abaana bammwe no n'agambye tagenda ki kukiddamu kati gundi bwe bavaawo beetoloddemu nampa gundi nambaye nagamba in case of anything okola ki onkoonako era ne boogeraawo ne bamaliriza kati eriyo ensonga endala ze nnali njogera omukyala omukazi nankoonako waati nentegeera ne ŋŋamba mukitegedde nti like amateeka ki gakola okuva naawo nze Mr. Kadama TV abaana bawano tebamanyiira ate ekyewunyisa nti ekyana ekyo kyekinnyini kye nayisaamu empi ate kati kyekikwano kyange ano eno kikyali kyange era we bakyala oba ndi mu kisenge kya madamu wange ajja n'akonkona kiri awayo salamalaikum kati kyali kyange ano eno mu bonna nabbalaga nti nze sirina buzibu era nze abaana baabwe sibalinaako buzibu like tuzanya naye we bansanga nga teziriiko tebantambaala naye lwakubanga ono si sisita ye yalaze nti omwana ate yamukuba like yamukubira ddala yamukubira ddala ate gye n'amuweera ddala so kyekyo abaana bano eno ino sooka n'omwoninga ate n'omulaga obugambo naye nza okuba n'olumwana oli omwana nze tammanyiira so kyekyo Mr. Kadama TV kisinzira omukubi mu situation ki ate nga newe banaabuuza waayo ensonga nga ddala y'amaanyi ate ddala we baba bakubuuziza togamba omwana nti ki simanyi nti mukubidde ddala empi ate nyoonya naawe atuwa okuba tokuba kifuba tokuba mutwe tokuba mu mugongo kuba mu ntumbutumbu ate tokikola nti kyalunaku ate omwana ono olina okuba nga leke obadde naye akaseera kanene so kyekyo Mr. Kadama TV naye banene abantu tebaagala kuba baana baabwe ate no bantu batono abategeera so kyekyo Mr. Kadama TV